Ekikomera kino kyolaba ekiri mu kuzimbibwa kiri ku ttaka erikaayanirwa wakati wa famire y'omugenzi James Kiberu n'essomero lya King's College Buddo era nga lisangibwa mu Kimbejja e Buddo. Okusinziira ku bafamire ya Kiberu, enkaayana zino ziri mu kkooti. Omusango kyagenda mu maaso ate eno bazimba amagye ge gakuuma masasi gavuga kati n'ekirala ekitwewuunyisa ate mbu bagambye omusango baguggyeyo mu kkooti naye nga ffe twawaaba ogwaffe ogwa sivo kugenda mu maaso. Tusaba gavumenti minisita ba RDC mwenna banemu tuve tufune obwenkanya naffe tuli bannayuganda. Abafamire ya Kiberu batulaze ebimu ku biwandiiko bye bagamba nti bikakasa obwannannyini bwabwe ku ttaka lino era nga babadde baliwera n'obusuulu. 22 ne 23 era twasasudde tetubanjibwa Buganda Land Board busuulu era bwe twali mu kkooti Buganda Land Board bagiyita era ne tukakasa bulungi tetumanyi tuli basenze n'obusuulu tuwa. Kyokka bano balumiriza nti babadde ku bunkenke bwennyini olw'okutuntuzibwa ab'ebyokwerinda olw'ettaka lino. Tuli mu kutya kunene nnyo kubanga n'okuyitawo obuyisi oyitawo ng'otunudde wansi obula na kukyusa nnyambala bagambe ti oba ate oyo wa ggwanga ki n'amayumba abantu bagadduseemu bagamba n'oba oliawo ekiro nga bakukimye. Okulaba ng'olinnyeewo bw'oti kibooko abantu bakwatibwa ne batwalibwa ne basibirwa obwereere. Naye omuntu bw'oba ng'oli ku kituufu nga kyokola kikyo lwaki oba ozimba ekiro? Nze ekyapasoni ate nze nsanyuse nnyo kubanga bapoliisi abo bakuuma ate babadde bakedde banzingeko kubanga nalanze ekirango ekiyita olukiiko. Nze ekyapasoni ne ŋŋamba nina omusango okuyita olukiiko lw'erosi mu erosi yange. Ng'embeera batabukidde abafamire ya Kiberu baasalawo okwekubira enduulu mu maka g'omukulembeze w'eggwanga era ng'eggulo essala zaabwe zaayiseemu Susan Abo omuwandiisi ow'omukulembeze w'eggwanga ow'ekyama akola ku kulondoola eby'amateeka ku nsonga z'ettaka bwe yatuuseeko mu kifo kino. Abo yalagidde eby'okuzimba ebyabadde bigenda mu maaso ku ttaka erikaayanirwa bisooke biyimirizibwe okutuusa ng'amaze okusisinkana enjuyi zombi okubako byazuula. Enjuyi zombi zisooke ziyimirize emirimu egigenda mu maaso ku kifo ekyo. Era weewaawe tutyo ne tukkirizaganya ne RPC ne tukkirizaganya ne DPC ne tukkirizaganya ne OC w'Ekyengera n'ow'Ensangi n'owa Buddo wano nti tewabeerawo okuzimba kwonna kugenda mu maaso nate paka ng'enjuyi zino zombi ebbiri zizze mu ofiisi yange okusooka okuwulira ani ayogera ki. Embanga ddala ndi mu Buddo nga ntuufu ng'eri ku ttaka lyayo lwaki ezimba kiro ng'ate ekuumibwa magye bwe banga ettaka lyayo nze bwe mbazimba ewange esobola okuleeta abamagye bazimba ate nga bazimba na kiro so kyekibuzaabuza ekyo ate bagambe they absent beebuzaabuza mu nkiiko zonna tebajja mu kooti tebajja ne mu nkiiko ez'ekyalo tebajja n'olwa State House tebajja n'olwange nali mpisa baŋŋamba era baali baganye okujja. Kyategeerekese nti aba King's College Buddo tebalabiseeko mu kifo kino era nga munnamateeka waabwe ye yabakiikiridde. Naffe tugezezzaako okubatuukirira nga tuyita ku lukomo lw'essimu kyokka ne tulemererwa.